Federation lwaki togireka? Federation yasaliriza nabye postinze palaso. Federation mulimu abaana n'ebyana. Nata postinga ali. Singa okuntawanya. Sagala muntu ng'afudde kuno ati awadi ya mama kinezire. Kasa yabadde azanya. Siriagala mazofa. Kituufu. Ddala nga temugimpeera ddala. Andi bayinza okuba bali abaaliwo abakulu tebaakulabanga ffe abato twakafuna ssente zaffe twagala kukusiima. Munsiimira mbufu. Ate twandikusiimye tuli baavu. Mbufu. Tukole antawananga. Birekeje mwabirekedde. Tujja bawa awadi olaba ne ankata baagano gimu agenda gimu. Ng'amazofa. Kitalo nnyo kitalo ddala bannange tukyali mu kukungubage wa Kato. Tugudde ku mukungubazzi omu ku bamulekwa abakulu mu famire ya Kato nga kitalo nnyo maama. Kitalo nnyo bannange bantu bange baganda bange abalala taata be yalese ffenna tuli mu nnaku tuli mu nnyiike. Kitalo nnyo bannange amawulire gakusanzeewo. Amawulire gatusanze kiro muzeeyi kubanga ffe tuba ba famire. Oli wa famire eno? Nze abadde taata abadde byonna abadde muzadde. Kati mawulire gatusanze kiro bamutwalidde mu ddwaliro. Naye amazima gali nti tewali abadde asuubira nti agenda kufa. Era nga bulijjo omuntu bamutwala mu ddwaliro ekyo nekimu. Ate bulijjo era abadde agenda mu malwaliro. Naye ekyennaku ate okuba nti munnaye leero byasobye teyazze engulu. Kitalo nnyo bannange lwakuba mutusanze manju mu kiyungu mutusonyiwe. Obadde nkulaba mpawaata. Twakedde kuwaata ne tukola emirimu. N'ogamba konywemu kacaayi. Tuuka n'onywa. Embeera etuuka n'ekuwaliriza. Ng'egaanye. Tusula ku malaalo. Kaaba n'oguma. Toyinza ate naye kwagala kugenderako. Oyinza obutali ate naawe n'ogenda. Kato obadde omumanyiiko ki nga gwe omuntu? Teyeeruma ntama. Abadde eba B oba oli mwana oba oli muganda oba oli mukwano gwe ekibi akikugamba n'ekirungi akikugamba. Abantu bangi bamwogeddeko ng'omuntu abadde tanyiiga. Gw'omwogerako ki? Abadde tanyiiga kituufu. Abadde akugamba amazima kuba ye agatwala nti mazima kyekyo. Kati gw'oba onyiize takitegeera kuba ye tasobola kunyiigira. Badde mumanyi ng'omuntu anjagala ennyo nze nganze. Era abadde ankubira essimu n'aŋŋamba kawala kange kino kibi kye wakoze. Oba wano tereezaamu oba wano tonnayiga. Ebintu byonna n'oba ng'otereeza. Kitalo nnyo bannange. Kitalo nnyo bannange. Kamera nze olukulabye bwe nti ng'opositinze ne ŋŋamba ffenna tulumwa naye ne nkusaasa ne nga bakubanga wagenze e Canada. Ennaku ebadde ngenda kuttira e Canada. Era mba kubanga nagenze Canada nga ne baŋŋamba nti muzeeyi afudde saaliyimbye. Saaliyimbye n'okufiirayo nange kennyini. Kitalo nnyo byannaku naye owaayo oba ofundako nga tuli wano. Naye okacaayi okakedde yafiiriddwa. Acaayi onywamu bannange. Yatukubiriza nti bw'abanga afudde ekyokulya tuliiranga ddala bannange. Kati ennaku zino nkulaba nnyo ng'ozannya. Obadde wayingidde Diamonds Ensemble? Yali yanteeka mu Pearl Magic eyo tubadde tulina bye tuzannya. Obadde ku Pearl Magic? Muno mu Kanayo Kyani? Naye nga tebinaba kufuluma. Nga tukyali eno yampita mabegako awo n'aŋŋamba ozannya bulungi nnyo. Ate nga yansuubiza n'okuntwala mu Nollywood era nga yaŋŋamba nti nze ngenda kubeera Njolina Joli we Uganda. Abadde akusuubiza okugenda mu Nollywood? Nollywood oba. Ate nga yabadde tannagenda. Nze yadde yansuubiza nga omanyi abazadde omwana omugamba bw'olikula nja kukugulira engatto. Akufuula ani? Angelina Joli. Ate Angelina Joli ali mu Nollywood? Ali mu Bollywood. Ali mu Hollywood? Hollywood. Ekigambo kibadde kikalu. Nollywood, Hollywood. Ongambye Hollywood? Anti gwe abadde yakugamba ki kuba omuntu gw'ayagala okufuula tali wano. Kiringa bwe kityo naye kiriko ekigambo wood, lewood. Oba ho oba bo. Kale. Bw'atyo Kyozeni Becky ate kuba adde amutwala mu Nollywood. Amufuule Angelina Jolie we Uganda. Kitalo nnyo Kyozeni. Banne kitalo nnyo. Katukuleke kacaayi kakutuuke. Kanywe kacaayi ate tusobola okufuna amaanyi aganaakola emirimu emirala. Abantu beeyongera okujja kubasaavinga kubategekera. Amiina. Omwami totambudde naye? Omwami asigadde waka bino tabisobola. Kale. Tukyali mutundwe wa Kato
era nga tugenda tubuuza omukwano gya Kato wegiri wano bangi nnyo ab'eŋŋanda kossa ne ba artists babadde akola nabo. Buli abantu bakyeyongerera ddala okujja era nga program bagenda kuba nga bagita essaawa yonna bwegenda okutambula mpaka Kato bwe tunamwerekera mu nnyumba ye ey'olubeerera. Ndi n'omukulu amanya nze Mbiru Anthony era Honorable Kato abadde muganda wange tugatta bamaama Kato Lubwaama yabadde ng'eyankuza okuvaawo nga tukyali bato nga tukyali bwana buto waati era tubadde nga tujja tubeera naye era ne bwobanga wadde ng'omulama mu campaign zaawo nga z'okwesimbawo twatambulanga naye ne wano mu kubeera driver mu kusooka nze naye driver ku parliament mu kulayira ne tubeera naye. Kato Lubwaama abadde musajja waatyo naye nga waba akuvumye leero olw'eggulo muba museka, muba mulwanye leero enkya muba museka nga tabeerako ate nga ye akubuulira ekituufu ne weesootinga. Kato tubadde tumumanyi nga mugonvugonvu abasinga tubadde tumulaba mu ddwaliro ne tukola ki naye ennaku zino zonna tubadde tumulaba nga akola interviews nga mulamu ddala ne tutuzemu kuwulira mawulire ng'afudde kyabadde kikwatukira oba alina obulwadde bwonna bwe yafuna. Anko Kato abadde sijja kukibalimba abadde mulamu era ne mba ngambye essaawa zino tugende wali waali musakoleddemu ejjo gyakoleddemu kagundi nga awoninga yeeyo abadde tatuukirangako Kato amulaba ku kamera amulaba ku mativi ag'enjawulo nga gamu airinga buli omu abadde alina engeri gy'amutwalamu aba politics eno mu theatre buli omu ng'alina bw'amutwalamu. Kato mu bulamu bwe bwa bulijjo abadde muntu afaanana ati? Abadde muntu akubuulira amazima ne weesootinga. Nze mbadde nga mulaba nga abaana bakola rihaaso oba okoze ensobi akuvuma ne weesootinga n'otereeza paati gy'ayagala ozanye oba n'akugoberera ddala n'ogenda. Ng'ogenda okutuuka ewaka nga weesootinga ng'okomawo weetonda nti nakoze ensobi kantereezeemu. Ate mu sayidi eno eya family ng'ogyeko mu famire badde ng'omulaba nti muntu naye ate mu famire abadde muntu ali cool ffenna nga atuyisa nga si bye mulaba nti outside world nga ffenna atuyisa bulungi atuwa respect naffe nga tugimuwa nga si yoyo ekifaananyi kyabadde alina ebweru. Ate ekifaananyi kyabadde alina ebweru kibadde nga kyakwogera mazima ate abadde muntu musaazi kyegeera nga nensasi zabadde atandise okukola ennaku zino ezimu zibadde zitandise okuairinga endala abaana babadde kyali mu kushuutinga gwe nga muganda we gwe mbadde ndudde nga ndaba ngaobeera ne Kato ebintu bigenda sigala bigenda mu maaso oba bana emiti emito gy'abadde akwatako essuubi kati liweddewo? Ebintu bigenda kusigala nga bigenda mu maaso ate alina omuzannyo ku Power Magic kimanyi genda kusiga nga genda mu maaso tugenda kulaba engeri bwe bagenda okikola n'abaana bano ab'ekibiina kye aba Diamond kubanga era ekibiina kijja kusigalawo sigambo kigenda kuvaawo kyo katulwane tulabe ekibiina nga kisigalawo. Abadde ateeka shock Serena eya miliyoni 10 naye katulabe eyo tugenda kwogera n'omukulu n'abakulu ababadde bakulira Sheba Uncle Benon Kibuuka Uncle Charles Nkubuge abakulu kubanga babadde ba directors nga bana mweyo show bo bajja kujogerako balabe oba etambula egende mu maaso. Kato afudde alina emyaka emeka? Kato afudde alina emyaka abadde ndowooza awezezza emyaka 5 obanga ali mu late 40s nga 49 49 50 oba 51 mweyo range. Tanaweza nkaaga ng'abantu abalala bwe bagamba. Tanaba kugiweza.
tannakugiweza. Kitalo nnyo kitalo ddala. Obulamu bwa Kato bubadde butya? Obulamu bwe era ye muntu abadde nga bukyayava mu palamenti abadde nga ava ewaka n'agenda ewa mukwano gwe Mubaraka Munyago bw'atyo oba n'agenda ewa Nsereko oba n'agenda ku palamenti n'alaba ku bakwano be nga bw'atyo wamala olunaku wamala okubalabako n'agenda mu sawuna oba n'agenda mu jimu nga bw'atyo wabala olunaku lwe nga akomawo ewaka. Si we gamba nti abadde nga bw'atyo yabadde ng'entambula ye nga waba tagenze mu sawuna y'oku emower aba ali ku lemonade yabadde ng'entambula ye. Abantu abali prominent mu ggwanga bwe bafa baleka ebintu bingi, Kato alese ebintu bingi naye tubadde tumulaba nga Kato ye muntu abadde tawummula naddala alese ejjinja lya eddene mu theatre, alese ebintu bingi nnyo eby'omuwendo mu ggwanga Uganda. Abantu bwe bamala okufa bwe batya ba family tulaba enkaayana Kato katusuubire nti family yo si bweri ng'ebyabalala bye tutera okulaba. Family sijja kusuubiza nti wekito ekijja okuba naffe tetwagala kibeerewo era tetulabawo muntu agenda kubeera nga ali bw'atyo nga alwanira ebintu bye. Abaana Kato abali e Bulaaya bagenda kukomawo kuzika ku Taata tubategeezezza ne baŋŋambye kabategeke bafune entegeka balabe nga bajja tulabe bagaye bagezeeko balabe baba tebasobole. Brenda ne Betty Lubwaama ne Brenda Ndagire Lubwaama ne mami waabwe Nantongo naye ali nabo era bankubidde nze nababikidde katusabe nabo babeerewo. Amiina. Tuyanza nnyo tweyanze mukwano. Myezi ebiri bayirawo obadde okimanyi nti nno zino ennaku z'omwezi zennyini ne jjajja Ichuli we yafiira. Kati biri awo tebitegeerekeka. Obulamu bwange buli mu bbanga mbansansire simanyi mbeera nga mboba nze nzirako. Buli muntu ambuulirira, buli muntu anjagala, buli muntu anjirawo omubiri bagenda bali mu kugenda. Sigadde bw'omu bannange era ndi mu nnaku. Wabulayo ennaku ntono nnyo era ngenda kusooka kugumiikiriza. Ekirungi mbadde nkyayi naye ebbanga ddene nasooka kugumiikiriza awo ndyoke ŋŋende. Abantu abo sina gwe nneekwatako ate bo be basinga n'okunjagala kuba nabalaga vidiyo ya Ichuli jjajja Ichuli wange gye yali yankolerako nga mpaana nga njagala ne vidiyo ya mukulu Kato Lubwaama bwe ziri ku social media nga njagala. Bantu abo munnaye banjagala naye okwagalwa si musango bannaaye banjagala. Ba Cristiano Ronaldo kati Canada gyendagaawo Justin Bieber yankubira essimu naŋŋamba nti nkulinze kati bondaba naye obanga mupostinze kuba nange bantu banjagala. Ate be banneesibako ate nange njagala. Maaso awo byonna bijja maaso awo. Kasooke tutambuze music. Omukwano ali bulungi. Gwe nsinga okwagala gyali mulamu. Gamunyize nnyo kyova olaba nga nakedde nnyo kuba yaŋŋambye keera nnyo sigatuyisiza bubi kuba oli abadde muzadde waffe ffenna. Bitalo nnyo bannange. Tujja mugamba baami. Kale.